Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena wakati wegatako amanya yenze Faruk kasamunda bawano kweno kateniye njaji chusamu ngomanya chi isima kateni zijango chuse kateni nga muma yandiwa Ismaili naye ngade tunatandika njagala bategeeza nti eno show ili powered by Sozo Property Consultants bagamba bagula buli kikozesebwa ekyomunju nga kiri mu mbeera nnungi. Genda scroll weeri awo eyita enamba kweziri details zonna bakubire katikati byonna babigula ebyomunju TV byonna twala tugende bo babigula. So Sozo Property Consultant bweto bwegamba naye sima wanji sebo nga sina tetunatandika okasooka otandike then tujire soko buze ku bantu weekend ebadde etya mbagala nnyo mwenna abasoose okundabe wa Faruku. Yes, on the stage gospel live mujjukire nti Sozo Property Consultant engeri gyagula ebikadde yanguze kyawedde ndi mbikadde byeyagula era oba oli mukadde ng'olimu omulamwa genda Sozo Property Consultant akutwala ali wali ekireka agula ebintu byonna ebikadde ate oyinza n'omugulako ebyo ebiri used naye nga bikyali mu mbeera ki naye boy NRM nga mutuvuga bubi ate tutya nga mutuvuga bubi nga mutidde nga tutya kansoke mbuuze ku baganda baffe bano abasinga otuwagira ku YouTube njagala tumira ngenda batumirako batonotono tweyongereyo naye nkusaba nti kweno show woba yagala okutumirako tekako erinnya lyo n'ensi gy'oli nsi mentioninga nsi na linnya lyo si bwe kiri bwe tulina okikola. So muganda wange Shira Powers nkulaba nnyo Miss Independent akwagala we UK Miss Independent onjagalidde ebbanga ntandika obbaako ebiraga nti egwasinga okunjagala okompitinge bali naye kati bangi obulira mu bali Sami Adams Narima Rashid James nkulaba Nsereko Moses Zawede Hilda Ephraim Musoke oyo we Bahrain chali wafatu wagira nnyo Ali Sali Pal Africa kalenda Narima Rashid bana Catherine Kalera chali wangane Kalemera Kalemera naye jali jali nnyo ayina mukwano ge bamuyita Noella olulanga banjagala byakangamba Kalemera yamusubiza okunvuga mu Benzi weekend tugende ku tour ya Benzi empya akutwala wa jinje eyo ntitumale ennaku simanyi skiing enju y'ekigaggagagga byayagala okunteeka bagayi bangi Amosi Amanya Babura Neva Miss Independent nkulaba Rose Kakulu Asha man bantu bangi ne this time around commentinga nensiyo ogambe nti nze ndi German nze ndi Australia mkwano gwange ali awo Sydney atwagala nnyo mwena tugenda sumulwa kati weekend tubadde ku nomination ng'okubya obukooti tuva ku nomination wane ntinda buno obukooti mbatya mubeera mu bupisito mwabeena naye tubadde wano nga tunominating Nsereko era abantu bamulaze okwagala kungi mulabya jjano amasigiri si abaleeta bantu bebeereeta emita zaake esigiri zikole ki zake wa independent mukibalema bulemi kutegeera wa independent just because ebigambo bye engemupi wa Kampala nti Kampala toyinza jijja oyinza okujja Kampala Uganda ku Kampala oyinza jijja ku Uganda ne toyinza kujja Uganda ku ki Kampala balonze ba artist sala byo ko artist basoma bagala diploma ba degree lema ina diploma Shiba Cindy Kaloka Sita ani Spice Diana aina degree Spice Diana aina ne ya art Spice alina Spice Diana aina degree not practice kaye yasoma era kaye kachanga nkwogerera amuyu twafunye omuntu kati ku Google ku board damojere geba blogger mulwanyi wa ntalo yayimba ennyimba nezigaana ova mu studio ekiwuliro nti no balinera neke bombi nera neke tewali yali abaddeko ne hit song kakati bo basawo ne beewo omulimu naye yakaye yasoma era ne twatukayana wano otwatukayana ne kaye yaleeta ebintu bye nga yali Vienna Australia UN bagenza olaba bano abayimbi president abafuga
oli Waikibenda ina kadiguli kaji ka gas and oil tiyasobola wadde ogenda okebera ku gas kati yaba yatusala kati yakaye yayiseemu kubanga yasoma kyaze yabadde yayiseemu kutidde bakanda mubuze ebitabo byose ebitabo byo ebitabo by'abayimbi byakugattanga mbidde z'akayinja tebiwera n'ababiina tebabi practicing. Take an example of Radio Delete yali yasoma psychologist psychiatrist nga yeye nyini radio yetaga kulaba psychiatrist ye yali omulwadde number 1 ayino soke wani ewa psychiatrist atenga course je yakola nale mogende wa psychiatrist dine byakuba abayimbi simanyi sente sibye byetu byonna mulabe kaye rema kubira kaye nze ne kaye katugera kati kaye tugenda ku office ku body muzanyanga ne ba blogger kusoma ate kabuze kata nange nzije banonde senga fe tuli mwagoba wasula tinera wasula atubba tamanye can you track for your music Kenzo where are you this is what Bebe Cool told me yangamba namubuza Bebe Cool, do you think Waikibenda should be the president of Uma? Nagamba atya Bebe yangamba isima newe nandibadde sikyenjagala. The problem is ndivedde okwesimbawo otyo nedda in that regard Waikibenda muleka n'abaki n'abeera president kubanga bonna abayinza omuvuganya inze Kamiliyoni Kenzo simanyani tetuli wiringi kubeerawo otyo ne mugane wano we muviiriddewo otye we bagenda oteeka sente muuma era Waikibenda mugagga kati billions zigenda muuma. So Bebe Cool supportinga Bebe Cool yangamba isima sandi kyagadde Waikibenda abenga yi president wange but fe tulina budde bono ngamba isima we Bebe wesimbe ongangana naye wasula mbu sente nabadde waawo mu meeting naso kubeerawo naye ndabanga ebintu byonna accountability tewali wasula badde alya sente zaabwe newemba wasula okoze emyaka eno okeera mu vodika kugaya muddo ne babaano ne bagenda simanyi papapate why would I alert a sleeping dog after all mubadde mufuna mbivulu wabaddeyo muyimbi complaining until corona came. Yes, so it is just a matter of kwekwasa tebakyalina ki income. I don't think ntirema shiba ngenyimbe embaga zitambula shiba wale mudako nga complaining ajja complaininga inankaaga nga music waweddemu value okitegeera taina budde kubanga newe boga kala atibimukolera atunula Instagram atunula Snapchat atunula TikTok nga zonna namba zirinya buki bulinya okitegeera YouTube akeberayo nga jeziri nagenda keno nga jeziri obuyimba bukola ki butambula. Do you get it? Kati omuntu atandika complaining yoyo nga content yagwayo naye nga toyina go wakola mulungi nga Red Banton. He has a good time to talk about UPRS. Red Banton? Yes. Lukwago ya kutolimba lwa Red Banton lulamba kugundi ye wali ku launch sijja kuva Kampala nganye sijja kuva nati yamuwadde gundi taina wafunira taina. Yes, atina amani bala Red Banton ali bubindi bubinga kulimba lwange lukututemu mu meya. Do you know how much money Lukwago would give gundi Red Banton kubanga gundi yazze nayimba mu gravity anti mukozese nyimba kwaka w'abaana naye ate no one will wake up a sleeping dog. Do you expect a mayor because akayimba kakubyawo tie walo ne yakatadde mutamumanyi to look for him? Yes, mubere organized n'omuntu ategente okuflinyinga ku creative art w'omuntu kiyinza okundetera ki tolanga bonna bateka konti simanyi music copyright. Why? Kubanga abali serious musician in music waabwe akugwamu omutaka mu live yonge ekola ki ngebula. Do you get it? Yes, kakati this is what it must happen. Yiba artist wachi tebasoma anti siba artist bokka ate botuka mu babola kiyitirira ate no artist basoma muko bola ababira no opportunity ziri nnyo nyino okusoma bibya byabakulu talent etwale waliwo wotukanga nebyo somo gotoya ko mutwaga okusoma kunyamba ki buye bali ngalaba ali successful okiwulira waliwo Kenzo wagenda n'ayogera n'avuluga muno gano okuddayo tuli munamulo okuddayo anti bidifula webiri osome. Are you ready to are you schooling person okusoma is a person abantu twagenda ku ssomero
abamu kusoma abamu genda ku ssomero goto byawula okitegeera waliwo genda kuki kuba sente abazirina is a reading person gundi tasomye Silver Kyagulanyi asoma yamaze nomala he has a reading mentality toyina reading mentality ngoddayo soma samba abayibi tebasoma sima abadongo tebasoma ebibuuzo ebyo sibyagalira dda anti kwakati wabate yasoma tugenda digital wabate yasoma shiba addamu recollection entuufu nga wesitu esitu anti agenda naddamu recollection nga waaki otandikirewa tewali anti otandikirewa oyagala okuddayo katirema ayagala okuddayo yali Kyambogo n'afuna dediya oyo alina baseline abasinga tebayina DJ Mike addayo muki Kabaka addayo muki simanyi Diamond osika simanyi ani mbu VIP jemo gasiya balina obuyimbi tumanyi Grenade addayo asome ki what was he studying look at Kasada he came out n'agamba okusoma kwali kumutawanya he has nothing in education John Black yes asome ki taina is he a reading person anti kati bagendera baba anti obyawaso tebigenda kuggwawo nti wasula abadde kyotegeeza abavuga taxi tebamanyi license za truck za 40 feet bazimanyi lwaki babeera mu paaka ne bakayana nga ate ovuga 40 feet kukuwa sente rumu obaako nekyoli subjected tu ku bwongo bwo kati omuyimbi kati Kabaka omugamba addayo asome ki ne omugamba addayo osome music yennyini tayagala nkugambye Katonda atuveemu Uganda tubeeko omukisa bagulewo music school nti essomero lya music tulabe oba Shiba naagala nasoma music kigoyagala omusomesa because yennyini gwe tokimanyi nti music bamusoma. This is why we have fading artists every now and then. Omuyimbi w'abazungu amalaga gwa bayimbi batono bayinza okuddayo okusoma. Yes, even when it is studying music asome ki VIP gwe tamanyi keyboard simanyi tamanyi ate ne bafana agimanyi bafana agimanyi yes wa mu church oyina tegera nti mu church ba just church ye wantu wofuna materials accessibility ku byonga bingi kwa wabaye nanga microphone piano ate bya church biba bipya ogenderera abalokole muzindalaga ji nekimalayo Jesus negenda ku muzindalo gw'abasiramu ku juma oganda wangacho rojalumba kubulidde genda ku muzindalo gw'omulokole abatanamalayo ji nga gukola Jesus ji ogw'omusiramu abayibi balina kukola batya okufuna mugundi because ebibuuzo bino copyright eno simanyi oba bigenda kuggwawo ebyabatubba kankubuulire board eyo n'ayamba kugira okutaasa Museveni yabayambye it is now for you to implement the nitty-gritties eziddako lekole ki ekole. Let me tell artists abaliwo today wagenda kujja omuyimbi ayimbire omwaka gumu n'ekitundu abe ne sente ez'aka miliyoni eza Kenzo eza Shiba eza Rema kombai ku mulembe gwani guno so gwa Bobi Wine ate nyini yalemo okufuna wadde Palm Award esatu ate omulembe gwa Museveni kuno kulibako artist alina sente alina plaza Kampala nali ne Bobi Wine ne mugamba nga ava Jamaica nga tutudde mu Sweden ulire ebigambo bino olibiddamu nagamba Bobi Wine waliwo international money naye nga amaaso kati gatunulidde Africa wabula abayimbi bokka bali disciplined bebagendo zirya ezalera ani azirya tomumanyi abali organize ba Kenzo bameka gamba Kenzo yazirya ne pasa azirya please toge international money si YouTube money okiwulira international money gwe kuyita ku face ne bakola emitwalo ene gyaki Kenzo yazirya ayina kimbayimbi bonna yakola kiki abasinga kiddamu bibuuzo Faruku teweebuzaabuza abasinga kyabayimbi discipline abasinga discipline kyokka si talent
Kenzo asinga bebe ku display. Yes, ya music. Bebesi muntu ali very good. Abantu bambasivinga mu ngeri nyingi. Arrogant. Rio nekati Kenzo ya pima tegamba international is discipline. Tichotoja mula wa scandal yakubye yalwana ko nekasuke bwe nabikola ki? Nekati chegame international music, you need international repetition and discipline. Abaziri yako balina kuba organized. Kyenna mugamba kati nkudambi ne bigambo. Ero yo muntu yamala n'alabika. Ye Kenzo. Kuba we nagambira Bobby nga Kenzo tanazirya. Otyo. Kati nziramu ebigambo bino. Wagenda kujja omuyimbi. Nga abamuyina bali organized. Nga copyright etandise etambula. Agenda kola waka wa mwaka ogu. Aliye sente za mwezi. Aliye sente kamiliyoni bebe epasi Bobby Wine ze mukoledde banga combine nga abera kololo nga ina helicopter nga ina kuribu mulabe mansion kibayita mansion muve ku nyumba ze bagenda bagatika buloka muzite mansion. Yes nkubulide Kenzo twamulabe aina Range Rover n'empenko azitadde kati amagulu ati era ziri mweza mmwe abantu bagamba muri sente za Kenzo muri mweza mmwe kuva dabayimbi tubamanyiko kikuwebwa. Oyagala tugamba nti kamiliyoni emyaka gyakodde ne bebe bintu byonna byalina bigula kashi. Eyo muyimbi alivinga bwate so ne baba baamuwa n'abalala batulage si kikulu because the favor of a celebrity is to get favors. Yeah. The artist of a celebrity is to get what? Favors. Kati gwoboga nti Museveni yamuwa ali gudo muwa kuba kati kyogamba ne Chiputeyo omunyigira. Kati Kenzo Chiputei chakola misinde Kenzo chakola mu music. Lwaki oba wa Chiputei motoka ate ya Kenzo kunyiza. Olwokuba Chiputei tayogera ngako kukubya opposition. Chiputei ye muri sambu. Na inga avayo nagamba I love President Museveni. I support President Museveni, please. Wear the mask ngate bamunyigira. It's because Kenzo wa musentu matali accessible. Kati muntu chama Chiputei. Yes, omuganda buli wayitiriza aka olumanyi manyiruza alakachi akamanyiro Kenzo ambassador aina nofune motoka kati yani ya ambassador alizimu ne obukumi ne mugoberera ngana wonyiga tosobola ekyo tetecha kukolera abayimbi bawo bako obusemba abayimbi njagala bategeeza balije salinge abayimbi kamba tegezeeko kino bawoza kayayimbi kamba bulyeko kino tokate babaddeyo Swiss Beats ye bawalisha keys. Swiss Beats yani bawalisha Alisha Keys aseringa records. Ne Swiss Beats beat zakola zileta millions. But Swiss Beats yakava ku Harvard. Swiss Beats yakava ku Harvard. Nga asoma muki mu music industry mwakola mwennyini. Asoma music. Swiss Beats atambuza private jet. Oyali mukusoma? Yes. Already abadde mu student bamita Vinci. Abadde mwana mutonga yakafanga ya single traveling ku nnyonyi DJ. Nga ina sente empitirivu Vinci. Yakafa juzi. Njagala abayimbi mutegeere nti Michael Owen yasambanga mpya mu Liverpool kati doctor. Yes. Bantu baddeyo ne basoma. Obusiru bwo bwonna obwaggaano okusoma oba n'ambitiousness gye walina ng'oli mutofu ko omuyimbi ebimu n'obireka bw'ofunamu ku ssente make sure oddamu n'osoma ku kompyuta naye n'oba muyimbi n'olemwa wadde ofuuwa saxophone wadde onnyiga mu kapiano wadde osoma ddole emifasido n'ojja n'ojjajjamu eyo ebisaati n'ebiviriviri nti nno simanyi eat my banana bano bakabakoba kogasiya oyo music talina gye yeeyongera akoma wano kyebando wekyebando yes muyimba ennyimba nga tezisukka wiiki naye bakuba share ndani shoki gundi abatwala Job Zirinki Job Zirinki anabakolera ayagala balambuzi yakolera company leta balambuzi kati abaleta nobeera mwa zabatika kati kuba motise bamutute London omwagaza ki anti oyimbidde bana Uganda those ones don't buy music they listen they will feed on your music for free nzo kulimba lwa kamiliyoni ne waloteka ku Spotify no simply because mumanyi lwaki tetuzigula anti omuntu omumanyi ne oyinza olimba nti no lwa
Drake nolaba nga afira walukole ki bave ono kwa iPhone tugulangule kati nagula olwa Drake nawulira nakyuka olw'obwerere nawagira Drake naleka Shiba mu kidaba Shiba nagwa ate naseka ate nayamatira nnyo Drake gwatalira so abayimbi badde basome abayimbi nedda bw'oba ofunyemu katayimu kati nga Kenzo buli sawa neyeyogeza amanyi saasoma nenga ozirina obudde bw'omala ng'osambasamba omupiira ku bayani esaizo tekyasamba mupiira sit down n'amaala mutandika osoma ebibuuzo byebimu ojja kuimprovinga yourself yes naye noddaawo buli saasoma okola ki you have spent a whole year in the house n'oluzungu lwafuwa luli international oluzungu kusoma kati nange mmanyi oludenmark nange manyi olunowe waliwo amanyi just languages so bagula bitebaddeyo genda osome kuba woteosome omugezi ebyomusiru omugezi yakola ki kubeera bajja ebyomusiru omugezi yakola ki yabirya kati kaye ajja birya ate yatuuse dda kaye agenda bali yakose yatuuse dda gwe kimanyi nti Shiba ino saving enamba yakaye ate nkubudde tewetaaga kumanya muntu ku board omwetaaga kati ani mwangu Shiba yetaaga kaye yes Rema Kenzo Bobby Kadiri kubira kaye twewandisa segirinya babaddewo bano basimanyi Bashiri bakidandala gasiya we Nupu yenalya abatalina gye balaga ati kakandi simanya ate kulimba ensasage yagudde ku Nupu ate okimaki ku nomination why are you coming kati sigirinya ze babbe segirinya kimiki tetugenda mu bya Nupu ebyabaddewo okusokera ddala ensi yategedde ekintu ulira simanyi power belongs to the people Museveni fala tutya nnyo mwina busirogani bwammwe betutya bebasingawo tutya emisinde gyabadde ku Nupu waggulu ku mabaati gye bakoledde miti nze kyenatidde ku Nupu bonna bawalampe oba mwe muwalampe ebikomerayo muntu kyawalampa n'atula ku mabaati ekyokubiri where was the bodyguard zibana bambala ebisiiba genero ababeerawo ku munaku where are they isima tutandike ensasage yonna saga yazetya kuba nayiseewaawo ndaba ebimotoka bya tiyagasi yes ngamba kyekigenda maaso Bobi Wine ayogera ali ku address nateekako Bobi Wine ayagala kikopo kya Kiputeyi ayagala vuganya Kiputeyi omusajja guno nno si gwe gusoose yadduka ku Titi nadduka ku boodo olulala nadduka kati ku Nupu twagala kwebuuza Faruku gulira anti woba weewayo beera Thomas Sankara be around let the government kill you and the country goes in turmoil yes kankubuulire gulira Faruku okimanyi sometimes your sacrifice may be what the country needs for salvation oyinza osanga essasi lya Bobi eryo eryakuba kawuma kati kawuma yafiira bwerere senga bakuba Bobi ensi yonna yandibadde mu kkubo n'ebweru kati lwaki odduka Besigye omulako ng'adduka anti yoyo si hero abadde alimba if you a hero Besigye has never run on a front line ne mu magye mwennyini omusirikale komanda kadduka ku front obimanyi wabadde oyagala Bobi akole ki ayimirire there was no case gototegera impact CNN Al Jazeera Guardian byonna biripotinze kuye but biripotinga bigamba nti opposition leader says his offices were attacked says TTZ mwagala kutta musajja nedda anti ulira sibayagenda tebayinza mutta mwe balekawo mwe bayinza okuttisa kuba ye kati asset primary asset ya government omukuuma ki protected yes gotomanyi walabye we kamera ziriyo gwa ziteekawo olina kamera wammwe ekitegeza government eno okuma Bobi Wine nga mulamu it is a primary target government ebeera faceless esobola okukulya so Bobi Wine okudduka waawo oba okwemulula in fact yadduse yemuludde bwemuludde okukoita okwemulula sobola okuyiga Oluganda egyo misinde omwana abadde emisinde basekiriza tewajja ayogera ate bamukuba akamuzindalo yagusudde n'alyoka Bobi Wine okuvaawo n'atasobola yayiseewa mwine empuku mwasima empuku akagamba Faruku lindako ngene mpola
tulina ebitu twagala tuligestinge well ogamba okuvaawo kwabadde okay very now we are examining okuvaawo yayise waggulu muwalampi wa bikomera ayina empuku twagala tutegere leader kati gwenga tukati yavuddewo ati amukonvoyi ndoza tomanyi oba konvoyi nedda totoli yabadde ku muntu ono nedda oba ki oba yavuddewo ati oba yavuddewo I agree okutaasa obulamu bwe anti Faluku kyegamba kirwe kiti obulamu bwe tebulina matigga nga asigadde totega revolution yeteeka ddamu safe zone. When you declare to become a presidential candidate nothing can Museveni do Bobi Wine. Chali kibaddewo bamu yasini waliwo amumanyi nkugambye golowooza enkuba gye bakuba yasini ya professional tayinza kuba bya kisiru nkugambye njagala okitegere tudde wulira oli mwana muto wulira presidential candidate omuntu ekimwesimbyawo immunity Museveni must protect Bobi Wine kubanga enemy wa Museveni asobola okukola Bobi Wine ekintu Sipaka neyingira mu Kampala kyenva nkugamba nti kawadi akubisa abaana babane kuba yeye nyini okuyimirirawo ku preventing a police okukola ebirala bajjawo yeyekka. This is why Dr. Besigye has never run from a front line. Bamukubako n'amazzi katono gamusule ku motoka. Chovola Besigye alina laavu ku mitima gy'abantu y'amaanyi teri cosmetic ng'eyammwe katika kanda ayagala Bobi Wine kidandala alo ono simanya ono yali amubeera ku gundi Roysemboga no this love for Bobi Wine is cosmetic. Okay tugende mu details y'ekintu kino kintu kino kyazze kitya kubanga oli wenaremu ebintu mwaba bireeta ku office za oyina tegera Faluku ensi yonna anti balangira baba kuyita mu mateeka kati kankumenyeremu ng'analyst ng'atali ate waki wenaremu kati gavumenti yonna muli bavubuka muleeta embeera eyinza okugiteeka mu buzibu mukoze ebyambalo biriko amayinja era kyobola nakubuuzizza bajjeno Sauda Madada ba Bobi Yanga babaddewa nagamba Bobi Yanga mbega wa iso n'ogaana nagamba Bobi Yanga mbega wa iso n'ogaana yabaddewo wali olabyeko ekintu ekibeereka mu kyanga taliiwo buli wanaaba wagenda obbaawo ekyamagezi bamapu media tebajja labika be basooka okudduka nkuti kumanya bamanya be baba batutte information ebyo byonna bye bajjeewo kolinde mapu media mbega abo bonna kugambye teri mu kintu kyangu nga gavumenti yagala kuspyinga kola like kamera teekawo kamera person gwe bayitamu onomugana okujja mapu media omugana kati yabaddewa Bobi Yanga wamulabyeko Dani City Sauda Madada be babambala ebyambalo make the plan etya mutekewo embeera gavumenti ejjeeko ate bani abambala ebyambalo by'amayinja bani Bobo mulaba atero ne Sauda babaddewo kyenagamba kubali ababuloga nti ayogerera mwenyonyonyo wabasemba n'akubawo eggambo cause contract ye kulemerawo ng'agamba Bobi Wine bahuligani mumulemezeko ekigambani huligani by creating more hooligans stand by on his word kati ayogera ebirungi binyina maana awemula kati ono ayambala ebyambalo ne bakwata ne walkie-talkie ne babeera awo bajasirani ba Bobi police negawa kintu kino kiyinza okuditoriolatinga mu byalo tulabyeko abantu bakuteiganga nga balina engeri bakolamu ne bulletproof so government must rein in kakati bamaze attractingira omuliro ne babula Bobi Yanga media ne babula kati omuliro bagukuliyetinze kuba bulina kugukuliyetinge kwata bendera simule ekimuli kya Bobi Wine attract attention kitwale boti nti oli mulasta onywe enjaga oyina eviri ate otambula kwegamba era olaga okola ki you are attracting police
okitegedde naye nga ate waliyo omuntu talina ali mu kashootinga kano okitegeera nga anywa enjegere nga tayi attractinga ki police bano aba attracting the police attention mwabaddeyo ne saati za yero ani azireeta muzikozesa ki empya Faruku zino mpya n'enkofiira zino mpya kitegeeza muyina sabu bakiyita wate ekigamba muyina subvertive activities mugenda okukola okugeza mwambaza abantu yero ne bakola ekintu ne mukola ki ne mukireming endalimu oba mwambaza abaana yero ne mukireming basaze eddiiro anti naye mu kkooti bakugamba akaya naye alina oleeta obuki kati ffe tubakyuzinga obujulizi tukola ki tuyina gwe toyina obwobulwa bwotukutte nabwo buliwa implication one toyinza kukulira revolution nga tolina mutima mugumu obolimba yes gwe tojjanga leeta baana nobaleeta kotiti nodduka waliwo olujuzi lwadduse tewalulaba mu kibuga awo ne mulukolamu manyi mwe mwekaza mbu simanyi swaziniga naye nga omusajja omulaba ali ku muntu ono adduka aleetedde banne biki ebizibu ati okidduse ekizibu kitegeeza gwe banno baleetedde ekizibu ne bw'otadduka kitegeeza kizibu kyangu kya holdinga odduse ku booda odduse mu otiti buli woyita abantu odduka oyita baaki nawulidde nabadde ndaba live ya kojja omugezi wa nopu ng'agamba nti Royce Emboga y'omu ku baleese abantu abo mbega newe mbasiri mbega nga ndi Royce Emboga kyoka kati can I give kidandala deal about nopu n'agaana mwamuyisiza bulungi Kani Roy amazene Bobi Wine ebbanga humiliation gye bamuyisizaamu ogimanyi even sajjali abeene katonalabawo kampa empya eziguddewo yes because wonoleka omutima gw'omuntu nga teguli satisfied ojja kuba omuwadde chance to expose you guy Bobi Yana operative wa ISO ne Map Media omugazi Map Media Dani City abo operative ISO tembategera buli bajja bakolamu ekikwekweto basooka okulya era ne Map Media muyina ebintu gye mumugjeeyo ne mutangambu demand camera with ebyo byonna babikuliyetingira gwolowooze nti alina obuzibu bwali mu Map Media tayina Map Media tayina buzibu naye ndabyo fono pondo mwogezi waki ku Media House ngagamba mbu ate Bobi Wine yakoze post mwatute sente zaffe milioni 20 ebyo byennyini bigenda kwe kulimba talimba nkubuulidde yabadde yakakunganya milioni 17 jukira yeetaaga naye nga mukolo winga ebintu bya nuku bantu kankumenyere milioni 17 mwazirabira ali kankumenyere abadde ayina bamemba ba MP bina 38 bagenda okuleeta mu parliament ekyo kibadde kigenda okubatuga anti kati nga yeetaaga milioni 33 bw'omultiplyinga aba yeetaaga 1.5 billion kati ku 1.5 billion musajja oyo okumanya mugezi yazze n'abagamba nti yakasondako 1017 wabula ennaku ezi njagala nkuddiremu ayina bammemba ba parliament bapapotedire nti agenda simbawo okubayambako nga tebalina ssente milioni 33 beetaaga milioni 1.5 billion yakolekitinga mudda ku mudda wegumala okuggwa n'agenda America n'azibajjamu ate n'essaawa zino n'addamu n'agayitageza nomination kati ze baamuwadde nga kuliko milioni 217 kakati poliisi olwaleidinze gwe simanyi gye wakulira abaana bawano mu town ekintu ekituukawo take advantage mu byonna asose ekintu eki milioni 23 zibuze which is okay oyagala kusooka otegeere milioni 23 was it safe no eyo pocket change asobola obeera mu safe milioni 23 tewali safe gye batulaze emmenye batukubidde buli milioni 23 ulira office number ati ulira mpozi ngamba nti zabadde quality that is impossible ulira Faruku
zabadde mu office yani obo ugamba zadde mu office okay kubanga party yonna tukimanyi temutugamba nti zabadde mu office ya Bobi Wine. Why would party money be in Bobi Wine's office? Atenga tulina secretary general. Ate no secretary general gomina Lubonge. Hey! Oyo yenyinya amanye kigenda maaso. Yabaddewo. Samula. Walomula yokonga bakwata abantu nga wali. Gwedda. This is Africa. Politics goes hand in hand with the tribe. Echo oyinza chita tribalism, oyinza chita chokola chi. Neta tuyinza chi distancing away from us. Otyo. Eyo fact nkudiramu. Omuntu ne waba yefudde atya muzungu tusomesa democracy akalulu wano mu Uganda. Lwakuba ebigambo byakyuka nti bw'okyogera nti bakulaba bubi okitegeera naye nga race zimu oba omuntu gy'ova waditamininga nnyo politics g'okola ki g'ogoberera. Kakati Secretary General wa Nuupu mukulu Lubongeya yaliko mu kifo kya is he in people power by conviction or by opportunity? By opportunity. Kati opportunity tomulirayinga ko yoyo Lubongoya ate go totegera government kusomesa totegera government kusomesa tekitegeeza yes yasomera ku government mu Harvard najja wano nga ayina ne munne wabita Morrison Lwakakamba nga baagala ebifo ebiki ebinene nga ne Lwakakamba yali ayagala investment authority ne bajimumbera naye nagenda ko ne mwefudisi Lwakakamba ne bamugamba komawo ne bamuwa mulimu andanite oyo Lubongo yananyiga nadda wali Cavendish University. Kakati oyo omuntu talina demand zezimu ne common person tali muntu asoma n'agenda Harvard n'aba ne common bigundi nga mu abantu ba bulijjo mwerimba ayina ebintu byayagala birala nnyo kyova olaba mu bifo byonna te yategeera obwongo bwammwe abantu bemufuga tekuli ayinza kukayanira bwa Secretary General wali abukayanira naye nga njagala kubuuza ng'oggyeko Bobi Wine kifo kye ekisinga enkizo mu Nuupu ekyo kyalimu kwetutegeera mwe temutegeera bintu bino Secretary General w'amaanyi nnyo mu eyo Nuupu ate nga n'okusoma yasoma emirundi 1000 kwagikulembera mumuzimbira capital w'ekintu kyagenda otunda mu future oba okwefuula kifuuke kike tugende ku mikono mwabye temulina mikono tewali mikono mwagibye tewali mikono faluko ate mulekerawo olimba ensi mwagijjewo emikono emikono gyabaddewo okuvaawa walayo emmotoka ezaleeta ebya Museveni waziraba ezammwe ziriwa nga mukwata buli kimu nga temunatukwatirawo nga baleeta signature makati kyogamba twewayiriza yes there was no signature bano tebagenda ku ballot era ekyabaleseza ebintu ebyo kutwala signature z'abasajja because mwakitegedde tokwewandiisa kukozeki nkubuulidde signature oba bazibye Segirinya nga ali wano yeewandiisa n'ekidandala ezaabwe tezaagaddemu kati kikyotegeeza teziriyo signature one tewali abasinga ku recordinga two bwe babadde baleeta signature za Museveni wulira bwe babadde baleeta signature za Museveni call it whatever you call it but they tried to stay to a common Uganda and these are signature ngolaba file ikokoboko yumbe okitegedde ngera Faruku bawa amazima file waziraba nga bazaala enjinzi Faruku tuweeyo just kafaananyi miliyoni 6 signature we zaabadde zaavudde kati kikyotegeeza temulina signature omanye ngeri gyafuna signatures Faruku do you know process neneko do you know kakati gwe bamaze ozibba ekibalaze temulina signature kiikino one omusajja Ssenyonyi yagaye babbye signature miliyoni 7 Sam Ssenyonyi n'agamba n'ekyo tekirinaako buzibu tugenda kuddamu tuzifune now nze isima nsooka nembala time kyakutwalira time ki okufuna ziri signature ze babbye miliyoni 7 bw'ongamba kyakutwalira less than 12 hours then nga nzikanya tosobola okuddamu ofune ki
ozifuna then ninebuze ekyokubiri bw'obanga zabadde $7,000,000 ng'ate osobola okuddamu nozifuna why are you complaining kiringa okubba essimu ya iPhone ng'oli alinamu iCloud omunyiiza ki kakati bwekiba nti mwakollectinga 7 million mu 12 hours kitegeezera 12 hours musobola okukollectinga 10 however for me kyembala nti wemuba mwatwala wiiki 5 okukollectinga zirina okuba equivalent kweno time gye mubuzaayo okukola kubanga tojja tugamba nti ate ebintu byebakollectinga mu wiiki 5 ate ogenda bikollectinga mu 12 ki nati abantu betujjako emikono bategeera bategedde ekiguddewo kiyinza okwanguyizibwa otyanga ate olina kugenda ku district level kateeka bongo mwagenzeeyo kati gwe kikyowakanya mu kyekugamba process y'ofuna emikono bagiteekawo nga si nnyangu olija kulimba mbu asobola ofuna emikono just like that kyobola ne Museveni yennyini nti okikola weetaaga operation machine eri ku higher level kugale pa sub count ena limu ina abantu bameka 3 kati aga 3 ge gagisobozesa gokka okollectinga ki emikono kubanga olina okugenda ebudako ogende ekisolo ogende ajumani ogende kabongo ogende kabulameido tokisobola yalimba wano juzi nti no yasindika tiimu okunoonya ku byalo ne tugibuuza tiimu eriwa mase walukamba nga anoonya agenda wa nowhere they have gone. They did not make any sample. They just started guessing and also determining which money do you have. Emikono baji forging. Ate kati bagenda jikiriza ku isi. Tebagenda jikiriza. Sigiriza emikono tosobola ji forging. Nkugambye tomanyi mikono otekako endaga muntu notekako ne passport photocopy. Koloza bayo lekeka nga myangu. Teri musoso government kweli kuterawo mwangu kufuna power. Ate no mukyali kwebyo. Okunominate yakutandise Friday gwe musango gwa Kibalama ate we guggwa mwakyusizza amanya jukira wokyusa amanya ago ge mwakyusiza ga Museveni tibayuliwa weyakyusizza oyina ogenda kunira ekukyusize ekuwenda ga muntu ebyo byangu teri kintu kizibu nga nira kukyusiza order nze nkubulidde nira izo kuwenda kunya nkubulidde waliwo kayibuli kabula manywere era kati abakazi ba parliament bagenda mu court bakitegedde wano baba kujjemu mu kalulu technically nira naye process ya ate nira kati era ne basajja bagamba nira ya information ya nkuganda akalulu akabadikali wano bagambe buli muntu akyusa buli muntu nakola ki nakyusa kati ekyo wakyusiza information olina okugenda ku nira ne bagikuddiza ku kadi kubanga electoral commission wali egenda kusaba ndaga muntu eyagala eri manya galigo ate ya Museveni tibuyirwa yawedde dda naye ebintu byamu temunatuwa mpapula mukyusa manya tibuyirwa aidi yawedde dda ya Museveni eba kiki kyekikulaga Kifaruku always have a money team mweno game baneki kyova olaba ekyo ekyokumenya office mbabazi tebakimukola besije adiapo mwakaluka lyakagwa tebakimukola so nabuuza Bobi Wine nga tuli babiri one Sweden emugamba Bobi abantu bakwagala kemazima naye abantu bana Uganda laavu yaabwe n'okulonda obululu byanjawulo byaki byanjawulo abantu bagala Besije Faruku no doubt Besije okakasa yes naye abantu bawano bakyali bantu bazibu nnyo nti we bakukwata Faruku ng'obalwanira ate bagamba mumute namwe bo bamanyi nti freedom somebody must fight for them okitegedde kati ekyo kintu kyaleetera Besije obuzito bamukwata ewakaawe ng'akalulu kakoze eki kawedde nga kyeyeetaaga kyokka bantu kuyiika ku ki ku kkubo wabulabe buli mugulire eyo diiro ya gundi eyo ngimanyi bulungi nnyo eyo ya gundi okuyingira egundi baali bagenda kukuba buli muntu bamutte eya Besije eyo
eyo mama wala omusajja namusanga wa polisi ng'atudde olaba kalawundiko ekimuyewa muzeeyi yatowa odenagamba tewaba ayingira ekibuga kati omuduumizi wa polisi twamuzanga atudde watu nga bimutsobedde tiwali yagira baali bagenda kukuba abantu babadde ati kyegabi kati subconscious mind y'abantu Faruku oba tonnagiraizinga wano wonna ba Bobi Wine kyebalwana ku Museveni si kufuna buyinza through ballot paper tebakisobola naye kyebaliko okukola kiri kimu raising people's subconsciousness Besigye kyabadde ku Bobi Wine najja nakisugarcoatinga ne mukimuwa kyekyo kyayita people ki power era bw'owulira slogan ya Besigye one Uganda one people one Uganda yekimu people power ekyokumenya ofisi y'abasajja kyabadde kimu nti tetwagalawo pocket ereetawo looming condition ku violence kumenya bumenya ati mubadde muteesa nti akalulu ekagana mugenda kwokya petrol station ne transformer ambimanyi yes nkusikulimba ali muna Uganda ate kirungi esima ekirungi nti tubeera nawe Kampala nebiri Kampala obimanyi sayinde njogera ng'oliga ali ekisudde nedda simoli kukula nkubudde bankubira abaana kulira eyo kunupa abaana banyiivu nnyo nti omusajja yabawa hope bo bagenda mu ministry goto kitegeera Faruku ba abaana balina hope ku nupu goto talina yes bamayi bagenda mu bagendera balina slogan zaabwe njawulo nnyo ku Uganda zeeyina wallahi balina slogan zaabwe endala nnyo tebali kalulu nawe beekyawadde wana abayaayi wane Uganda omuntu ng'olina power mobilizinga boda zokka government esulako beekyawa nnyo ate bonna Bobi Wine naye Bobi Wine talina maanyi ate nga bakolamu kye baagala ekigendererwa ky'okumenya ofisi y'abasajja ne muleeta ebyuma ne musala egundi yes kagamba government tulirayinga ku intelligence ebyo kale byabagamba pressure zibakuba mutidde nnyo ulira government relies on intelligence Faruku newe tuli wano government nefuna intelligence nti eno recording gye tukolera wano eyina threat ku national security wano wonna bakola ki basalako okukyuka nga bategedde tebibaamu nti ate kati kaka yakozemu mistake keji mu intelligence genda this is intelligence you make one mistake ngese ekoze ki ate no time era kati ate ono tuli vigilant katunoonya we yayise walabyeko ebitongole ebi ekolera ki ekolera people of Uganda si government ati ne government ye people government is the people for the people fefe kati intelligence yowe nyani mu mbeera eno yokono n'ebintu by'abasajja awo mulina okubanga sitolina kugamba Museveni yo intelligence ekyenkugambe Faruku netibirako ne head ne SPIA head wa intelligence tomanyi kandi oyabaddeko kaka tobamanyi head gwe noonya mulala goli mulinga abana Uganda ba alondo omuntu omulimu gwero si wanu napalira kwe mupi kubanga yo obwongo bwe babubuusa babu jump starting abumanyi bitandikira kwani kwe mupi wala deyo omuntu anenya LC2 LC3 banonya be mupi why because obwongo bwe babu jump starting ne buyisa ebintu byalino complaining ako naagenda kuki olinga gamba nti ne wano tuli ebintu betulina yes this is intelligence wala byako nga police yeriwo yokka kwabaddeko ebitongole nga bimeka nga bina kitegeeza wabaddewo colluded intelligence nti ku kifo ekyo mulina okukola ki okujja ne bajja guess what uniform z'NRM mulina combat z'amagye mulina ebyokulwanyisa machete mutaddewo buli kimu nga we have to break it down waliwo ekigambibwa nti ebintu ebyo mwabajja ne mubiteekayo di ate twazze misana abakulu twabasanze munda tuwerabako nti Bobi Wine mwamusanze n'amasasi n'emmundu mugundi mu reporting ebyo gyali ku mulimu gyali gendo labe wikirine ame gyali twabagoba dda abayogera ebyaluwa ne nyota ne tuzitwala we take nyota musoma mawulire gye bali so bino ebintu NRMC yabireese abisanze mu office bino bya intelligence
era bikimanyiddwa nti mubadde muyina emyufu eza red kiri understandable ne wembanze nendete nezo opponent wange just mukoleremu kalende style wa yambala ekyambalo kya red ekitafaanana ame uniform yonna buzibu ky'obulimu ate abanakyalo perception muva wano ne mugenda ne combat office z'amagye zimanyiddwa eza yes office za LDU kankubuze Faruku jajjawa amanye ebitongole bya security bitulina mu Uganda kati omuntu Bob Yanga ne face ye wajja masoga jajjawa tatwala ayine engalo zonna zagubaguba ddaza kuba abantu ngolo tatwala ebintu. So the government does not look at what my gundi chemuliko but implication perception nti omuntu mukyale nakaseke tamanyi bitongole ya police bantu abana wanayiganga babakutte 12 babbe ebyalo byonna government erina okwetasa kubanga freedom gye tubawa mu using Amini yagamba I can guarantee you freedom of speech but I don't have guarantee for freedom after speech. Yeah? Yes, mutufu freedom after speech tajirinako garanti goba nongo ovumye omuntu notamanya kubaka tayimba kabayo nenga freedom yo muvuma naye yo ku garanti nga freedom after speech ya kigane and I concur with with that one hakati tubawe dembe ne mulikozesa buki bubi ne mulikozesa buki yani alupinga information eno banna lupi yesinga mu bambe office mulimu simanyi Lubongo ya yenyini si wamwe mulimu biki si wamwe kicho ate bonna ne bakubisa Bobi Wine omuswiba yeyeka yogedde ku 223 Ssenyonyi Joyo tebannaboga kati teyabaddewo bali bamukoledde report so kati tizi kiringa Kibalama we yamukola Bobi Wine agenda nagwa ebintu byabakapere ne bikwata yenyini Kibalama yamukuba akama namugamba bambonyabonyeze n'enjala mbigere sirida nadduka atatatata Kibalama bamujebu enjala atulina omukubira omulanga kumutimbagano Kibalama najja sina kintu kyonna kyambaddeko mbigere Kibalama is a trained spy akukuba reverse psychology tya amaje ganina netaga security namalaga zinakubira CDF nga njagala bukuumi you see akulekanga ogwamu mangu alaga nti oyiika buki kulabisa bakulabisa ngera we yayise nukwegenda bagulako omusango ogwokumenya office okusalimbira muki noputaina maanyi ga musango Sseggona namulaye ng'ayogera I saw Sseggona speak. He was not projecting. Ulira Sseggona lawyer wamubuza ogenda lopa. Sseggona kimanyi. Government yonna it will like you to go to court 70 times. Genda. Kati Sseggona yayogedde jo as a lawyer nga politician yagambye bamgayo n'olopa. Agamba tulinze kakiiko kaki kanope akimanya ajja kuba akika manyi we need a road to move forward. Anti-politics is a bumpy road. Mulimu ensonzi, mulimu amayinja, mulimu oserere. Nyotoka ino kuba esikire mabega ne muki ne maaso gono onoleeta esikire mabega ojja kugwayo kwafe gye twagala olemeyitawo esikira uli wamu katolowo ate nga wetusuulamu emisanvu eyita wano netusuulawo amayinja tubikola kubanga we don't want to come this way tetuyisaawo Range Rover kakati baagala bakuuma ennuupu encha mwino omusawo gwa Kibalama ye nomination kati omuntu anabeerawa kimwade mupima tupimamu kati Joel Ssenyonyi omutima gwe guliwa kati omutima gwa Ssenyonyi guli ku nuupu mu kooti oba guli ku Nakawa gende Nakawa because mu kooti obadde obeerangayo decision emusingira obukulu eriwa ye Nakawa ya mu kooti omusango guno abadde zagubeera kunze wembeera Ssenyonyi omusango gwa Kibalama nzize ngubeera okimanyi nti bayinza okululinga nti pate ya Kibalama ngeri oli mu kwesimbawo ekitegeeza Ssenyonyi alina kuba ku kooti naye omululu ogumuli ogenda bupala bino at least abireka kakanda omulabyeyo
Leka kuleta mundundu mwa kisiru ate butya nkubuuziza kale kankubuuze walala Segirinya ekawempe n'omusango gwa Kibalama ayina bbaawa ayina beera mu constituency eri ng'anoonya kalulu ate ku kadi ya Kibalama koti wegamba mudize Kibalama kadi pate oddawa kati ayina sooka taasa Kibalama ayina sooka kutaasa ati musobola tulya gwe kooti webati ababanka badi balowooza kwa minisita kati bali mu kuddukana kubanga gutotogera kooti kati kooti senge esala ne ga Kibalama yenna nnyini kibiina oba okyakontestinga ki tewali kati why are you in the constituency kitegeeza Ssenyonyi tayagala kibiina Segirinya tayagala kibiina ayagala member wa parliament Bashiri bonna bali wano ntinda kumpi banneiba banominatingira wali Bashiri wali Kidandalawa teri ali kubya nupu ncha okay kakati ekirala ekyamaje mu kibuga amaje ku William konna mwayeko gundi kikigenda maaso mwawambye ebintu by'abasuubuzi buli atunda akantu ka people power buli atunda ready mumu nalabye bisawo sibya people power mumwesibye nnyo kumwe tujje ebintu byonna ebikamafulagingira mu bintu bya security why antubulira pockets zeyongedde gotomanyi insecurity osiiba wano mu kibuga ne mugende kamocha ne musanyuka ne mudda wali emayugwa abantu badde babba abantu kaladingi ntu kama security ki kwa babira bakumwe bavubuka babobi babina babobu yanga nafe tutungise gulini abemayugwe ne babba paka mbale twabakutte yes kati security netegeera nti okay maybe byali bya politics but bitandise oku emerginga territories this is how temutidde buti tulina okutya kubanga tetuyinza leetera abantu balala twabagamba freedom of speech kwekola nga tetera balala ki buzibu kati mu mwambala uniform eziriko amayinja mubuzaabuza abantu aba mu byalo ate muzuddeyo n'abavubuka abalala bakola ebintu ebyo bityo ne babbiramu abaki so to prevent byonna ebiriwo katukwate lumu tukijjawo nga president so kye muliko tetuliko ne tetwagenderedde mmwe twabadde Busega twabadde wakiseka yes kati why are you only putting yourself ahead muli one of them kati muganda kinze kinalabye byonna byendabye byonna byonnyonnyo Bobi Wine w'amaanyi namulayo ku BBC obo obudde mube nabwo BBC teyina kyakola BBC London Africa muganda wange Richmond yampereza akantu abo balaba Africa bali Richmond Guardian ajagaza kyabadde ali mu kuyiribanga dda mu bya Guardian tanalaba kintu kyonna kya Guardian Richmond walabye BBC Africa BBC tenajja wana ate kati enetumanyi Syria enetumanyi mu Gaza ewamu waliyo ebiriyo Beirut omanye ekiriyo eyo BBC ya Africa yanga students who just come from school wabasindika mu Africa obaki naye nga byabadde CNN Bobi Wine ali international yes buli obeera nga weesimbe ku president w'eggwanga obeera international but that does not mean nti konitali international yes international mbache mufamuli you are gena mu Guardian so byonna ebya Guardian tetunabikugaana BBC simanyali kyetukuganye kintu eki kufuga gwanga lino so kati ekyo oba kijja ekinabaawo kinabaawo naye kyenjagala okugira bino byonna bye biraga ki bino byonna ebiriwo mu ggwanga because tetunayingira kalulu naye ebintu ebyokutiisatiisibwa mutandisa otiisatiisa abantu mutandisa okukwata ebintu abantu bazze kulaga kintu kimu power tebamusanga ku silver ki plate oba mbadde mumanyi tebamusanga ku simanyi kasitole ka Al Jazeera ne Guardian kegendo wandikeyo mu kasondako olupapula babewo n'abatakasoma well and good muye ebintu bya mweti Museveni atutya nnyo simanyi atutidde mumuongeze ebyo bibayambe ne as a focused country tulina bye tulina okukola ki otunuulira ensi yaffe twakalializinga mineral emu kuzisinga atenga obudde bwayo butono mu ttaka ye oiro tulina ogikwata obuki obulungi tukimanyi babbi bangi abatudde wano mu Uganda nga bamanyi a virgin country batandise ozizulamu ebyobugagga by'omuki kyebasinga okwetaaga kwe kufuna president nga mujega omujega atya buli lupapula lwebakulaga nga osayininga
Museveni oyinza obutamwagala he has been patient ne oil kuba abaddeko ababbi bangi tuyinza obutamwagala nti tamutunze ebbanga lino naye ate nga abadde kini ku bukadde kuba ababbi babadde bajja baki bangi wano weetaagawokko maturity y'okuba ng'oli above yourself and family. Museveni tulina omukuumirawo kuba takyalina mululu guyinza w'abazungu nga baganda bange bulijjo lumbu yabagamba omuntu atalina mugaso nnyo ku Nuupu vaawo. Faruku kati ako kajewo gamba Faruku mbagamba tugetanga mono program lumbu ye mukoleko interview wulira nno byayogera gamba nze nga Faruku ngamba abantu abatalina mugaso mungi ku Nuupu kyogamba ekyo kyetaaga omuntu mulala kigamba bulijjo abagamba kuba oli wa Nuupu alimba abo si wa Nuupu abo si ba Nuupu. Nuupu ye vehicle etachekinga gwali ofunye ku musajja omulwadde wa sirimu n'afuna omukazi atagenda mugamba weekebeze asanyuka naye omuntu ali serious ayagala omukazi amugaye kola ki kati Nuupu teweekebeza oyingira buki weeyita buki naye nze kyembadde njagala bagamba bannange bw'obanga tolina bulungi mugasawo ku Nuupu vaawo viirawo ddala bajja kukwatirawo bajja kukola ki ate abamu bambega yogera bitono olyawo abasinga beetabise mu bantu ba Nuupu awo ba iso tulira mbu Mapu Media Mapu Media wamwe Mapu wanana mubuuze mugayisima yagambye Mapu Media ogendawo ngani Mapu Media siwa mbega tebamukwatanga bamukwata gumu ebiri segumu ayina ekiwundu tayina buli gwolaba bakwata ne batta ng'alimu akaseke ka media n'okwogera si wammwe kinkiddamu mu kamera dan simanyi Bobu Yanga Nabira Nambozi temuyinaawo ono gobuleta kuba mmeeya Nambozi temuyinaawo Nambozi alina mmwe owulira nno yava mu People's Government kati ku Lukwago Namboze ku Lukwago ne Nabira awagirani bannaye so baganda bange mwesonyiwe abantu abatalina mugaso ku kitebaawo tugende owulira gale tunagenda semujunganda addeyo wandisa atuse kunywa mu kyaye wakawe ne Namboze naye nga ne Nuupu inayo membe kira Namboze ye lwaki tebamwesonyiira ddala akoze ebintu bingi ate tebamutuuza alina sente ne women block kwalabe walu kwa katuna ali wasigundi awagira buli munne Namboze agenda wagira nsereko Namboze agenda wagira nsereko ku Nyanzi tuveyo mu banamboze tugende wahamu hamu twamaliriza luli tyomusanga guwangudde ate mpulidde mu gundi bajibbye fayiro bajibbye waliwo principal judge yajibbye bamuyita Flavian Zein oba mukazi musajja oba alina ebitundu bibiri ebyekyama simanyi ye Flavian ali awo principal judge anti gototegeera bonna abakayanyamu tebagamba mbu judgment info bagamba eri reckless inciting the impact eyinza otuukawo example nyangu senga okwata n'okuba mutaasa kafeero mu kooti nti mutaasa kafeero teri ku pulaani wali weeyimiridde kooti neekuwa ruling nti teri ku pulaani bagimenye olowooza abalina bwakeedi bonna bakwegattako oba bakunyiigira amisi kyeyakoze kyekyo yagambye waliwo obutakola ki obubbi kakati ziri zonna kampani ezikola ekintu ekyo nezeganginga up nezikwata bano ab'obutayi baabwe mbuno simanyi Uganda Bankers Association nezikubira ono omulwadde mutebire tova mu ddwaliro yenna afuluuta bufuluuza nebyayogera tabimanyi bw'onookola decision empi mutebire tugenda kusabira tova mu ddwaliro nakasero ebbanga lyojjanjera emyezi ojja kuba okyetalayo ba tweyongereyo n'omusango so kati ekituufu kyekiriwa kyekigenda maaso ekituufu kiri nti amuye tagaanangako okusasula bbanja nga bwe bamugamba newe bagatta amabanja DTB banka ge badde mu banja matono nnyo badde mu banja $6 ne $4 eza $10 $10 abanja 2 mwezi yabagamba bamugamba mu manje 10 mutole ku 23 mumpeki
mumpe balance naye ekizibu kyotanategeera nti economy yaffe nafu nti bonna buno bubanka obwewola tebuba naki na sente kati ka DTB bank amu yennyini akasinga ki sente kakati baba bakolagana mu ebyo nga woolaba abakazi abatunda mu butale oba mu Owino oba amasimu ku Wilson ti omwana omugamba oyina iPhone Pro nagamba njirina n'omugamba jindeetere natandika okukola ki natandika otambula kati gyagijja yabanga waliwo gye yagijja kati bwogoberera trail ogenda okusanga nga essimu erina gyevudde waki walala so kyekimu ne kino kakati yehamu talina buzibu nabbawa nagamba nti nina looni no abagagga bonna batambulira kuki ku looni era abadde agisasula bw'olaba amu abadde gundi customer wa DTB banga gwanvu akolaganye nabo with over 60 million US dollars before okitegeera ate ye Amisi tagenda ngo ng'abagambye nti ngenda balupa nedda Amisi yabawandiikira ebbaluwa nkozeko audit wange olwo bitagenda buki bulungi munfunire obudde tukole ki twogeremu nga tebamuddamu nawandiika ebbaluwa ki endala nga tebamukola ki tebamuddamu kale atagenda owulira nti baagala kwatakinga property nagamba of course tuli mu Republic of Uganda kangende muki mu court naye nga bakimanyi tajja sobola kuba wali akantu kasate tuki pasenti nagamba kati 2% jagisasula kati jjo wali abantu bagamba mbuno commercial bank ye pronounce nze mbuno letter of execution nejigala tisiche yagambye bagambye to stay kuba kati yo abadde alinda musasula ki sente kati bagambye bali nti baholdingo sasula ki sente baddemu bakole ki bekenenye kati bakye bafa implication nti ababawola ebweru esi mugagera nenerabiriro gitunulako slim slender nice looking hard working humble young good looking kati lwakalinya bodo mulabe n'amasavu ntino bode mumenya talina nabakuumi atende ayeba mukuzira kaziri kwalali omuntu tiyamanyira mugagga senga Amisi sente ze zibadde za mwozi lwaki talina budde buggulawo nguudo lwaki mwabajja tulabaja mulimu abayayi abayayi sibo bamubonga ko bamumanyi wakwo omulabe kati wokwo ku street yazanga atunda nsawo nga bamulaba awo na ku court wadi wajudde ababondia abalabye kati kojja mulaba nga agenda alinye bodolo woze to ina kyo kola otoyina zitambula eriyo na zimulaba Amisa wa abantu daily basis abantu baseeka bonna abo kankuwa example muti baseeka bonna abasaza mu Kampala bali ku perolo ya Amisi Kigulu yes baseeka ate tebali continue sente weziti sheyo wagwaje baliko seeka ajenere etano zize esatu esente ezimu tulina otegeera mu nsi ziri ku blessing Amisi talina maje talina wallahi kino nyinza okukubulira nga asibimbye nze embeerayo mu ofiisi ye omuntu najja omulaba nga teyamuyise Amisi ye mugagga yekka gwolaba nga toli ku appointment ye yekka Amisi mwangu wakulaba osinga ne ba MP abafuna miliyoni ya kitofu naye abantu balaba Amisi musajja mukakamu munaddiini yakugamba ne sente ezennina Allah yazinteekako buteesanzano ziteekako muki kumulala ate akugayisima ngenda fanvewo bino byaki bya duniya kati omuntu akulemberwe wali owuliddeko Amisi temmotoka ye eri mabega pipipipi abeera mujjaamu mpaka waggwa kuboda mwamanyira basukasuka sente mabaala oyo takasuka nange Yasini wa hamu yaŋŋambye obwo obusajja okulagana nabo bwatyo Yasini omutegedde wa hamu yaŋŋambye mukaka munye obutobeddeko nnyo seeka Yasini sikutegeera obeera otya n'obusajja obwo nakulabye olina akasajja kagamba mbu kalina engato ya miliyoni 8 kati muntu kyobo nga bwogiraba akati anyway abantu tusaana tuyigire ku Amisi ekintu kimu
akugamba isima guno omusango si gwange nganze nze miliyoni 23 eza dola nali nfiiriddwako n'endala tuveeyo eyo tugende ku Pasaiga nalabye muyi embeera yembi ate guno gwakubiri nga bamuzaayo nno mu ddwaliro ali bubi nnyo kasita olaba nga bakuzazza mu ddwaliro nga basabaasaba nga tonnaba omanya you cannot escape death twice yigakoze byonna yatulabula ku bya korona ne bamusiba najja yalina kyaki ebaamu ebintu by'ekimansula anyiizizza katonda ekimala ye bizinensi nayogera n'anyiiza zimalayika era waba yazeeyo mu ddwaliro mubuulira teekano nkubuulira atadda tagenda kudda gwe tomanyi oli mwana muto gwe tomanyi muntu agenda kufa nze ndawe muntu agenda okufa tadda isima ebintu bino si birungi nkubuulidde yiga omanye ekimuluma simanyi okimanyi nze nkimanyi okiwulira nze ekimanyi tino ali mugoonya kati gwewoddaawo tino amayiga nze nga isima akwagala nkugamba kkiriza ate kiyite nkulimbe gwe abadde agwa ku njiri ozisa akisidenti bubamuwa obutwa mu kkomera lulwe bamutwala ku bya korona andi buli alimu kati goonya agamba simanyi kansa simanyi gundi bamuwa obutwa ekikunzi kyegga kiri kimu nze kyegambye kiri kimu oba bakuwa obutwa obadde dda kasita otava ku kitanda ne mutebire mumugambe tava ku kitanda kati nawe pasita yiga ti you can't escape death twice naye ebintu bino si birungi ebyokulanga omuntu ku gundi ku social media omanyi kati Uganda abantu balina ebintu byebatategeera kyogamba owaweza focus wagamba nti enkuba ejja kutonyanga erimu omuzira ne musisi omutwala mu kooti nti akusirete ninze nze I'm telling you have been oversickly why don't you expect the worst yes so Pasaiga mumanyiko ki mumanyi nga alina kyaki yavayo n'agamba nti tulina coronavirus yakatuttira abantu 100 eyo record n'abayo n'atugamba nti kyaki business ndezo record ze zagenda nazo mu kituufu ffe twatumanyi wakusinziza ye n'atugamba business naye nga isima at large mpulira nti nno oli ku kitanda si kirungi era bw'oba omuntu mulwadde abantu mumulambuleko baali oyo emyoyo abawadde hope ebbanga ddene mufunidde ebirungi mu kyaki ye mufunye hope totunula ku other side ife bayisima tuli wete tuvayo n'ebintu ne tukyogera no kikunyiza naye nga nze no kikola ki okiganga pastor igembera gye mulabamu black gwatandise ofuna wabadde late delete omuntu aba agenderera omulaba alina kala gyafuna bwona olwawo ojja kiyiga isima mbaniriza nnyo nga nzigalawo sheeno nabagamba na invitinga y'akantu kange bakayita kikitado oba out of Uganda eno solar panel kwe kali sivingira eno kali flexible katuza mu chupa nga we mukola kakati nokateekako bwoti omwana n'asoma naawe atambula mu kkubo ng'ovudde ku boda oketaga kali portable oyinza n'okukayingiza mu kooti naye bw'ovaako awo ku bbiri omanyi wetuva ku boda oba ku moto waliwo woyingirawo otuuke wawo nga waliwo enzikiza tonateekako kitala ng'okola ki ng'okateekako ate mwenna mwe bakola charity simanyi Juliet zawedde mwenna ba socialite wano oteekawo face yo tukuterako ki buno lakwanga bwati Juliet zawedde musobo mutera Juliet zawedde ne tusindikewa eruweero ne tugamba diva Amsterdam yabawadde abantu bamwe ekasengero ne bagamba nti tumusiima wa America agulidde abewa ishongololo atono muganda wa Zala Toto ojanga wangamba mukwano Zen Red Sea California buno bwogula tuteke wano Red Zen Sea mwenna bavuka be South Africa bempulira ulya mweri mugambo mwina simanyi Lamborghini mbusimanyi Yanga Rich kasha de bank simanyi ondetere sawe za million bano mbudoni bat obwadoni bwo bulagire wano si papa gulira abantu bemoloto hamo ngena mtu alijja gula bune 10 byonna nina nze nja kuwandikira ali ku office yes mbagala nnyo
nola akantu kano kagule mami we wa NRM ate yes kati kano bakayita kick tadover out of Uganda kansembeyo nga kugamba nti abana mubaleka munju mbyalo nogenda okunyumyamu ku neighbor noleka kandunga eyaka ettaala noddange ekozeeki kano sika amasanyalaze sikaki nebo kakasuka tekatika kabera musana Faruku container agirabyeko mwebale nnyo mwebalire ddala downloading app yange ya MySevo app olabe ebirimu. Alright tuyanza nnyo tuyanzege bwetu tubadde Juliet Zawedde tunoonyeeko Zawedde nkubirako kibebbi kyange ennaku zino zonna tonoonya yes Katerega yakyaliyo yani why ombuza abantu ntube sitategeera mbuza abantu bali famous Zawedde yamutegedde Mary Flavia akwagala nnyo peace out Mary Flavia wamaanyi nnyo gyali mu US yangamba sinza kujja ku kya kampulira ali eyo California ko kitegeere egimisinde duka wali owoza ffe tuli eno oli eri Mary Flavia kwagala nnyo Pamela Kayongo Donzera bonna Donizera nkwagala nnyo ne chali wange ono yani ani oyo ate kasita ababeerawo mu nnyumba yo kasita otumirako Donizera n'abali mu nju bagendera Donizera next week